Kati ndi fit. Kati kentuuse wano sikyafudde ndi mulamu. Olinga agamba nti okutuuka eno gye tuli okuva City n'ojja e Bukunja embeera yali eri worse okusinga ne wenkulengera. Nasalawo ne ngamba kanveeyo njije, ensonga zaali nnyingi. Kati buno obulwadde nga tebunnajja bwo bwagenda okujja ng'olwedde ebirowoozo nga byalwala. Kategedde ebirowoozo birwadde nga byo. Kati obulwadde bwo bwegasseeko bwegasse, naye kati ndi fit era ababadde bambika nabirabako ne babiŋŋamba wano bambi mu kikomye mbasaba busabe olw'ensonga simanyi kigendererwa ky'abantu abo. Olyokeera n'agamba gundi yafudde nga talina bukakafu nti wakoze eki ofudde ne we bafuniramu era nawe simanyiiwo. Actually video yasinze okunnumiriza n'engamba bro kankunoonye. Kaakati nze nali mbaddeko ku social media ebbanga ddene era social media ngimanyimu akatonotono. Nze ne wombika nze nga nze kiyinza obutankuba nnyo naye lowooza ku famire yange kubanga gwe buli wokola video n'ogiteekayo n'ogamba nti omukunja afudde famire ogireka esattira. Jjukira ate nga ne famire nabigijjamu abasinga tebabimanyi. Okategedde kati ng'oli buli waabika eyo nga bano batandika simu evugira kumukumu kwega n'obeera mu bulamu oli mulwadde ate olina okwewozaako bannange ndi mulamu sinnafa. Oba tonnafa oli luddawa ate nga n'abantu obakooye. Okategedde yembeera eyo. Omuwagizi wo akwagala ali wano e Uganda n'ali okusingira ddala abaana abali ebweru. Kati nsaba obagambe embeera gy'oyitamu obabuuzeeko kuba n'akasirikiro kadde kanene. Embeera gye mpitamu yange ffe abamu ku baafunako omukisa okubeerako mu social media tulina ekintu kye twagunjaawo ekikyamu. Twateekawo embeera nti buli w'olwala olina kuddukira ku social media. Kyokka ate ne twerabira nti ku social media tekuliiko ddwaliro. Okategedde? Kati buli w'ositula ng'ofunye obuzibu obw'amaanyi n'obuleeta n'obuteeka ku social media, buli muntu atandika okukozesa obuzibu bwo ng'abuvugabuza mu direct. N'abalabe bakikozesa nga kirwanyiso. Weebale. Kati ogenda owunzikanga ensonga ntuufu olumwa naye ogenda okulaba nga ate mu bulumi bwo ate ng'abantu bakikozesa mu ngeri ndala. Abasawo bakugamba ki? Era kiki ekikuluma? Abasawo bankeberanga obulwadde bwabula. Kati abandiraanye nga bo bagamba muuku walwala. Buli aŋŋamba amugagwe ntwalawo okkiriza nti bwe basinga okkebera ekituufu obulwadde bwabula. Kati we tubijjamu okwebuzaabuza n'okunnyonnyola ennyo nze just ekintu kimu kye njagala maybe kati obudde buno nina kwetonda kuba kati naye wennyini okujja nze kulowooza gwe asoose okunkubira okwagala okundaba. Bangi kyemmanyi bangi. Kati mba saagala Mukunja naye twetonde. Nze just tugenda kwetondera ani? Okusinziira ku bigenda mu maaso ekyoyinza okukola Maama Alima ansonyiwe. Sikategedde. You are apologizing to Mama Alima for what? Tetujja kunnyonnyola kuba gye tukoma okunnyonnyola twonoona ate era twongera munyiiza. Ye yakutuusa ku kino? Anti kati kye kyenkuganye nti gye tukoma okunnyonnyola ekigambo kimu kisobola okusamalizinga bingi. Saba kisonyiwo.
Okay, I'm going to digest more about Mama Halima with Mukunja. Naye nga zinatuukayo nandyagadde omanya Mukunja. Waliwo signs and symptoms ezisobola okujja ku mubiri gw'omuntu ebyaddala n'omulabi n'agamba oba you are affected from this and this. Omusaayi oli bulungi era weekebeza akawuka ka siriimu. Siriimu twamukebera, bamukebedde. How many times? Gwe tonomanya bamukebedde. Ale tulina n'engombe egamba nti Tasso bamuggadde e Uganda. Era Tasso kyenge ekitongole tekikola. Kati awo omuntu akuteebereza n'atiira ddala. Nti era y'ensonga lwaki nze ntuuka akadde ne ŋŋamba kambeera eno nsirike. Nti n'abajja okulambulako abazze nga zze okugumya naye ayongedde kulwaza. Okategedde? Ndi ojja n'onnyonnyola n'oŋŋamba nti kino na kino Mukunja akasiriimu yakutwala. Nti naawe oleko nina ate obulwadde bwonnyongedde. Okategedde? Nti ne baba bankebera nga taliimu sigala ŋŋamba olaba kyali bange baŋŋambye bwe bati balabika ebyuma ebyakola ensobi kitegeera. Kati kyova olaba nasalawo ne ŋŋamba otekemu pause. Ngamba nze kanzire eno nsirike kwasaganye obulamu bwange buliba buteredde natulaba ekyedda. Rashes zino z'olina ku face, ku mikono, ku ngalo, mu mugongo zijja zitya? Zijja weetakula like kyatandika kitya? Bwayekera ku makyanga kweziri? Bwe bukya ng'obulwadde buzze kale. Wali olwaddeko ku musujja? Osooka beera wiiki. Wali olwaddeko ku musujja? Gwajja guti? Gwakugamba nti gwajja guti? Temusobola kugamba naye wabula obeeraawo n'obeera wiiki. Bukya buki? Bukya buki. Okategedde? Obulamu ne bukola ki? Butabuka. Ne bukutabukako. Kaakati nze ng'omuntu nagamba nsobola okuguma. Naye entandikwa ya bino byonna kiri kye nasoogeddeko okugamba nti obulwadde bugenda okujjanga ebirowoozo byalwala. Jjukira wakati mu mulimu gwe tubadde tukola ogw'okuyimba gattako na bino ebya TikTok. TikTok yagenda nejja n'etuwa platform. Kati platform eyo n'etuwa views nyingi. Kati bw'ofuna views ennyingi abantu batandika okumanya ne woba oyita wali ku kkubo ogenda olaba buli omu ayita Mukunja okitegedde? Kati gwe muli munda mu bwongo otandika olowooza nti oli sereebu. Okafuna? Era oluusi okakibwa n'oggulayo ekijaketi n'otambula ng'okoze eki? Nga weebisse. Naye ng'ebyaddala toli ki? Nga toli. Nga tonnafuuka sereebu. Naye n'otandika okubeera mu bulamu obw'abasereebu kati onfuna. Kati naffe y'embeera gye twayitamu nti obeera sereebu nga buli akulaba amanyi sereebu era bakuyita era nayo n'otandika olivinga obwo obulamu. Naye nga bw'oddayo ewaka mu buliri bwo ne weebaka ng'osobola okumalako emyezi 3 nga tofunyeeyo shoya esasulwa. Okategedde? Naye ng'ate abantu bakulaba ogenda ku bivvulu n'oyimba n'ogamba abantu teekayo omukono mu bbanga, abantu ne bawanika emikono ne bakukuba ekifaananyi n'akavidiyo enkya n'oteeka ku status ng'ekisaawe Lugogo nnamba ekoze eki? Kakati akavidiyo ako tolina ngeri gy'ogenda kakasa muntu wa mu kyalo eyakalabye nti oli bubi. Naye ng'ekituufu ku eyo show oyimbidde bwereere ne transport gwe wamwetaddemu. Kati tuliwa kino kye bayita kitundu kyene Bukunja kino? Wano tuli Nkokonjeru ng'ogenda oyingira Kisoga. Kaakati bwe tubeera mu bulamu obwo owa saawundi atukwatemu 5. Bwe tubeera mu bulamu obwo ne tujja tugattako ekizibu ekyokubiri. Kati bino mbyogera olw'okuba mmanyi bakyali bange bangi eyo nga bakyali mu ndongo, abamu baapukamingi, abalala baakabimuuko, abalala bali ku TikTok. Nti nze obweraliikirivu bwange kino kye ndimu n'abalala bonna gye bajja. Akatego ke nagwamu wallaahi sisuubira nti waliwo agenda okukawona. Ku 100 kuyinza owonaako omu n'akabuuka. 99 gwe gyonomanya bonna tugenda kuggweera eno. Kyogamba ebbanga lye nabeererawo mu kuzoganya endongo biki. Naye ensi gye tulimu, ensi tugiraba bwe tuti nga bweri.
naye ensi teri bweti nga bwe tugiraba ng'era bwe bagitulaga abatusinga ku myaka. Okay. Mukunja, talk about the trending video. Yeah. Nebadde etambula nga waliwo olinga obaga olinga yeetakula alinga muguwa ddalu waliwo akavideo akadde katambula ng'ebyaddala ng'oli omusiwuufu. Are you the one? Eyo video bagindaze. Kati nze simanyi abantu abagattagatta ebintu ebyo kyekiri kyenagaye oba babijjawa oba ekigendererwa kyoba babifunamu ki. Nze eno gyendi gwe wagira walabyeyo nowa kamera. Nali nsobola osigala e Kampala naye buli woyita bwoti ng'oli ajjayo akasimu baaba abaali balowooza mbu baakabi baabo mubalengera okategedde. Kati nakyo kyongera kulwaza. Abannayuganda bo bennyini twettiŋŋana bakwettira nga n'obulwadde tebunnatuuka kutta bo basobola okwettira ku lw'ebyo ebigambo bye baba bakola ki bakwogerako. Kakati oba olina kubeera nga oli oyiseeko mu kizibu eky'amaanyi n'omanya nnyinza kihandulinga otya. Era singa tekubadde gamba nti yafa nga buli omu akuba banaye yafa banaye alayika yafa. Nze ebyo ebya social media TikTok simanyi music ebyo mbadde sikomawo kanneeberera. Era bale neebuuza omuntu gwe babike yafa tebaziika Mukunja nga simuziise. Kikuwa ki ekyokuyigamu eyo message yonna n'abantu abadde bakubika? Era ate naawe oyinza oba tolwanirira kunziika naye ng'olwanirira kulya mmere. Okategedde. Anti kyenkugamba. I just need to escort you bro. Kati kankugambe in case of anything. Nze natuusa akadde natuuka akadde abantu bo ng'abantu nze mbatya. Gwe buli gw'omanyi mwe beewulira abantu bola noga nti ono bonna mbaddeko nabo. Era abantu abo balaze ensi nti banjagala nnyo. Kati ate ensobi gye nakola endala mu bulamu ey'amaanyi nayagala nnyo abantu. Ku mutima. Oyagala abantu. I know you have love. Kati eyo ensobi nakola nnene nnyo era Mukama n'amala nnyongerayo chance ey'okubiri. Kati ate mba ngenda beera mubi nnyo. How did you conclude with Alimazika? Alimazika emmotoka ya Alima yaggwa bitya? Alima nagambye ekintu kya Alima tulina mwetondera bwetondezi ku buli kintu. Sente nali nzaagala nnyo kuba nali nazikola. Okategedde zange. Naye olw'obulamu nti twagala kutaasa bulamu. Ekigambo kiri kimu tetwetagana kunnyonnyola bingi ate bulabula wabula mami omulungi ow'ekitiibwa bambi nsaba onsonyiwe. Kristi sente zo newoozisigaza naye kale obulamu bwo bukomewo. Bagezezaako okwogera naye abamu ku bansingako naye yalabikanga. Wejjusa okutandika bino byonna wejjusa okubeerako muwuma. Ebyo si byejjusa naye nejjusa abantu be mbadde nabo. Abantu be mbadde nabo kati olaba music mwe mbadde kankuwa ekyokulabirako. Nze mmanyi okuyimba tuve mu kunyumyamu. Tuve mu lwali. Me I know you can sing, you can perform. Waliwo kye bayita omuyimbi ne stage performer. Ebyo byonna obirina. Kati abantu be nasemberera abasinga be mwalabanga baalina obusobozi ku mubiri gwe nabayiirawo. Okategedde baalina obusobozi okunkwatako ne bagamba just kunjampingamu. Okategedde just kongerako katini kubanga kande emu we mulisaako endala ziba zaaka zombi zaaka. Okategedde naye nabanga n'abantu ng'abantu abo banjagala nnyo naye nga tebanjagaliza. Oba osobola obyawula obwongo bwo simanyi. Maani mukubaani who is that? Oyawula okwagala ennyo omuntu n'okwagaliza ennyo omuntu. Kati ngenda kuwa ekyokulabirako bitegeere mangu. Omu ku mikwano gyange abaakabi be mbadde nabo obulamu bwonna nabeera ne Spice Diana omumanyi.
era wamuyira wanyo omubiri wano ne concert emu banaye gye wattabuka ebyo kati ate ebyo bitono ebyo bitono just 5 mention for me 5 ebyo omukolera only 5 ekizibu kye nina nze wemba njagala omuntu anti nsobola okulwanira entalo n'enzimalayo nyinza n'obutakugamba luno ndulwanya kati nze nayagala Spice ne tutuuka akadde ne tulwana buno ebyo bye mwalabanga ebyo by'oku media kati ne tutuuka aliwo olwo olutawo lwe baaleeta olwo ne bagamba mbu Spice yakoze eki yasse omuntu. I remember. Kati kyannuma nnyo olw'ensonga Spice gwendaba n'amaaso gange va kuba n'abamulabira ku kamera Spice tasobola kukola ki kutta muntu kati awo nalwana fight wayiwawo kati bakubye mwalaba ku social media ebyo byola anti ndikodinze waliwo n'ebitajjanga mu media anti family yatuukako akadde n'egamba kati omulambo katuguziikuleyo we tuba tetufunye bwenkanya tuguleete tugusuule wa Spice kati nze mu bwongo ne mmanya wano baba omuyimbi wange kaba kaweddemu ozanya otya game awo kati anti nze nkulagako nti bo baali bakyateekateeka kufuna lunaku lwa guziikula nga nze ndirwedda wakiri tugujjayo ne batagusangayo kati ate wulira ekisinga okunakuwaza nga ne Spice tomugambye nti omanyi bano ngenda balwana wali obaddeko n'oyo omuntu akwagala nga alwanira eyo entalo nga gwe takimanyi nakimantozo n'atajja nakweripotinga just lwalavu gyalina kuki. So what do you mean? Bagenda oguzikula nga wagujjayo dda eyo tetubigendamu byaggwa tetwagala komyawo byayoguzanya ne gugwa tetugendamu ebyo nkukomerawo ngenda kulaga nti abantu bembadde nabo badde banjagala nnyo naye okunjagaliza kubadde kutono tekubadde namu kubadde kutono kale tujja tutuuka awo Spice akola EP ennyimba zaali 7-6 zaali 7 Spice wakola eyo EP ne bagikola naleeta Katikkiro ne baleeta buli wa mawulire bikye batwala yeye yali musirire ejjula webale kati bafulumya ennyimba ezo nga manager Roger ayagala oluyimba lwe yali asinze oteekako amaanyi lwali baluyita Boss kati batuyita ng'ovudde ku olwo lwe twaliwo batuyita ebiseera bye twali ku TikTok nga tukikuba manager n'atuyita musajja oyo si mubi Roger yampako olwo emitwalo gyali 8 nga sifunangako omuntu agimpa naye twaliyo ba TikTok bangi ebiseera ebyo naye we twagenda nga ffenna directive gye batuwadde kwali kupika luyimba lwa Boss nze bwe ntuuka ewaka ne mpuliriza ennyimba ezo zonna ne mpulira nga Boss terugenda kukola like oba ndiko muzimu ogwo ogusobola otegeera ekintu nze saakola Boss challenge nakola ya Sirire ejjula ero oluyimba ne akaliro ne katandikira kugwe ku Sirire ejjula nkwata King Shiba obi kibyo nawe nakola Sirire ejjula olwokuba bonna be baali basasudde buli muntu buli influencer yali akola Boss naye nga nze nakirabye Boss tagenda kukola nze nisigala ku Sirire ejjula manager anyiiga manager Roger wayita weeks 2 yali wiki ngemu n'ekitundu baddamu bayita ba influencer ba TikTok omulundi ogw'okumeka mu kafo wetwali jukira bye bakuyita ekikoko olya oba oyagala nnamba ebyokunywa biki n'amajja bakonyiga kati kwolwo ate nze tebampita kuba wanyiiga gwo kubanga mutwe munene wulira nakola oluyimba lwe batatutumye naye ndukola lwa laavu nkikola lwa laavu kuba nali nsobola okugamba inti ate oba atuwaddeyo akasente ayagala kino naye nze olwokuba nali maye terujja kukola nze nalemera ku kituufu ekigenda okukola wayita ndowooza wiiki yali egi Brad Sirire ejjula yafuuka ensonga naguno gwaka Spice waba tafukamidde ku mavivi saba Katonda ayinza obutaddamu funa luyimba lwenkana Sirire ejjula maanyi naye Spice mu kunneebaza yangulira iPhone. Wow, that's good. It is not good. On my side, I see as if it's good. Yali talina kumpa iPhone.
yali alina kunkwata ku mukono nampa omukono nangamba ekirooto kyo mukunja kinti kuyimba kufuna kunja mpingamu kubanga kati gwe wompa iPhone kati kyogamba iPhone eyo okatege wompa ekyenyanja kufunye nga tonjigiriza tonyambyeko kuyiga kuvuba wali eri. No, I've got your point. Okategedde kati wakuwa olwokuba oba tomanyi weeyanza n'okuba engalo n'okuba enduulu okategedde kumbe abadde alinayo kyasobola okukolera ekigenda okutasa kuba kakati ogula ne iPhone 10 n'ogenda ne Dubai no shopping anti Spice ne we musaba akakadde ne mukubira ne mugaya Spice era bambi yankubira obulwadde buno nga butabuse ne nangamba ne bwe basembye okunkubira ngamba muku yali loja yankubira nga bagala kujja kundaba naye era neŋŋaana banja abankubidde gwe gyono manya naye nagaanye bembadde nawo bonna gwe bomanyi abamaanyi lwaki ogenda kujjompa akakadde Roni onfuna naye bwompa akakadde kitegeeza ontadde mu mbeera nti buli kadde ndibeeranga awo nga buli wenfuna ekizibu nga nkugamba kolaki akakadde nsaba mugenda kumpa mpakadde kitegeeza n'obwana bwe ndibandese ku dduniya kuno nabwo baba bugenda sigalamu eyo ligase yakugamba batuweeyo kuba ne taata baakolanga ki baali bamuwa. What is Suna Ben? Because I know Suna Ben naye y'omu kwabo be wakoleranga be wayirangawo omubiri. Suna Ben yakukubiddeko ye Suna yankubirako ng'era bitabuse naye ate nga tebinnatabukana nnyo kutuuka eno Suna Ben y'omu ku bantu be nnakubirako essimu. Waliwo essimu gy'okubira omuntu ne mwogera ebintu n'omugamba omanyi osobola n'abantu emikwano 100 naye mubaamu omuntu omu gw'osobola obuulira nti owaayo oba ejjo teryankutte mu kabina okitegedde abalala oyinza obutabagamba kuba oyinza bimunyumiza ate n'obisanga eri kati Suna y'omu gwe nasooka okukubira essimu ne mugamba kubanga Suna nno y'omu ku bantu ndowooza mu ndongo Suna Ben taata wange naye namukubira ne mugamba ebigambo ne mugaa Daddy ngezezaako buli kyempulira kyensobola omakinga music ono naye biganye nangamba ate nga ndaba okikuba namugaa papa nkikuba naye sifuna yadde 10 nangamba mukunja kati tukoze nangamba tukoze tutya ne mugamba nti papa nangamba mukunja yangamba mukunja to papa okyali nayo mukama ayinza oba tannaggulawo akadde kayinza oba kajja kati ekyo nentegeera muzeeyi Suna kwe yakijja bwe tuba mu bulamu bw'endongo buno ne TikTok era kino ekizibu bonna abakikola mukama singa asobola bandikirese okusala emyaka kati jjukira nze mbaddengawo ku TikTok ng'era wombuza emyaka nkugamba nina emyaka 25 kati buli wotandika okyogera nina 25 ne mu bwongo kirina engeri gye kiyingira era otandika okweyisanga 25 kati munayo emyaka gino nga we gitalwa akadde katuuka ogenda olaba omwana akuddako emirundi muto akuddako omulundi ogwokusatu ng'ate yalina 28 ogezaako tegeera byengamba nkulina kaakati n'ogamba obaawo nga teka emeka anti kati wulira kati olaba Roni kati gwe mbikugamba nga bwoya emyaka gigenze akaseera kawandikoleddemu bye wandikoze waliwo emyaka wootuuka akaseera ng'ebyandala tusakikola emyaka gigendedde awo bwe gityo. No, but me I can make you strong like obulumi bwensinga oba tolina byogenda kunfuula strong kuba naawe oli bubi nkankugumye bwe nti mukunja gundi kyonna kye weetaaga nga Suna bwe yakugamba tekirina myaka anytime osokikola anti wulira ebyo ebyokwegumya ebyo ebitutuusizwa emyaka okugenda nga tuli bwe tuti okategedde olunaku lwe baasooka okumbika
ne bagamba Mukunji afudde oba MC10 ye yabika. Sinze nali nfudde naye nali nfiiriddwa taata. Taata adda ku taata wange. Nenveno ne bankubira ne bagamba taata wa afudde. Naye bannyonnyola embeera eri mu kyalo. Walayi sirina yadde mukwano gwange n'omu gwe nagambako. Kubanga bo bantegeeza bangamba afudde kati enkya tumuziika. Ne mbagamba lwaki mu papa? Ne bagamba tewali mmere ya kuliisa abantu. Nenenya saagenda na mikwano gyange kababe basoda mikwano gyange nnyo naye saabatwala kuziika. Ngenda okutuuka mu kyalo. Taata yafa njala. Naye mutabani we Serebu e Kampala. Emmere gye baawa abantu abatonotono abaaliwo. Nalaba abantu ku layini nga basimbye n'essowaani zaabwe eza pulasitiika, emmere neggwawo abantu ne banyiiga ne beesooza naye ng'eweddewo. Emmotoka eyali ku lumba olwo ku kuziika ddadi wange oyo, waliwo emmotoka egi nga yange. Era abantu bonna buli omu buli yakyusanga amaaso nga bagamba ekika kirimu Serebu yoyo. Kati ekyo ekintu kyannumya nnyo omutima. Abantu bo babeerere nga bakwegomba neyandikuyambyeyo n'emitwalo 2 ate alaba nga gwe wamala. Olw'obulamu buno obutali bwaffe bwe tukola ki? Bwe tubeeramu. Kati nvuga emmotoka abantu bonna mu kyalo gye babadde beegomba. Nkomawo e Kampala. Wayita wiikisi zaalinga 3 eyanguza emmotoka n'agisika. Negenda. Emmotoka yali ya miliyoni 12 omugatte. Nali namusasulako miliyoni 9.5. Abulayo meka 3 meka. Miliyoni 2.5. Abannayuganda baasiba emitima omusajja yasika emmotoka. Kati ne ŋŋamba oba ŋŋende ku bondi y'enju nzookye zonna. Ate nga nazo nali munnyonnyodde. Okategeera? What do I mean? Nkuzaayo ku giri. Osobola obeera awo nga wafadde ebirowoozo 5. Nga trauma yokanga ekuyisa bwongo omutwe. Okusomba. Where is Shiba? Mumbeera ngano era wamuleka mumbeera ki? Who is now taking care of her? King Shiba nzikiriza nga ne Katonda waaba ali fair nakola buli ekisoboka Shiba abe kwala. You did. Naye waliwo entuuka ne ŋŋamba oba ne Katonda ono. Byonna wabikola. Era we nali nvaayo yadde byali biganye. Nafuna omuntu gwe neegayirira ne mugamba nkwegayiridde nkuumira Shiba. Omuntu oyo n'akola omulimu munene naye oluvannyuma Shiba yabatolokako n'adduka. We yadduka natwala obuvunaanyizibwa nga bankubidde nenkubira mikwano gyange abalenzi abaali bakopolo bange. Ne mbagamba mugende mu muyigge gyali mumuzzeeyo abeere seefu. Ne bamunoonya mpaka bwe baamulaba ne bamuzzaayo. Kati oluvannyuma bampa amawulire nti taata wa King Shiba afudde. Amuzaalira ddala. Walayi ng'embeera gye ndimu gwe babikira nga tosobola gibannyonnyola. Era saasobola kumuziikirako. Naye waliwo ekigambo kye nagambye nti ensi ffe tugiraba bwe tuti nga tugiraba naye si bwetyo weeri. Shiba yali afunye omukisa ogwali kugenda okyusa obulamu bwe bwonna. Naye omuntu eyalinnya mu mukisa ogwo we mukugamba ate naawe nzo kyawenya abantu. Who is that? King Shiba yafuna endorsement awo e Kampala ey'okuba obulango bwa skiini bikoze bitya. Baali bamuwa sente ze baali bagenda omusasula kuba baali bamuwaddeko ezisookerwako nga sente zalina okufuna contract eyo yandiggwereddeko ennyumba ya Shiba yali egenda kuggwa nga tebamuyambyeko.
twali twakakola live esooka nga tulanga ebizigo ebyo eddagala ebyo bakola kutakula nsusu kola ki. Mami wange full figure n'akuba essimu. Jjukira enamba twagisomanga ku live, kati yali ku live najjako n'awandiika enamba n'akubira boss. Halo, nze full figure. Omukazi naka bannange presidential advisor nga nsanso okuwuliza. Namugamba njagala kulaba. Oye wendi. Full figure n'agamba omukazi naye bizinensi yo ng'oli kugyonoona. Ekyo ekifo ne baminisita mwe bajja. Ate oleeta omulalu yaba atakikubira obulango. Kati obuwa omukazi yali akyamuse nga boogera ng'akyamuse tubiwulira kati ng'amanyi oli agamugaba bigambo byalaali. Kati omukazi avaawo. Bye baddamu okwogera wakati awo saabimanya. Naye enkeera waalwo full figure yali ali mu kifo ekyo. Ng'era yeeyambudde engoye nga bamutadde ku katanda Shiba omulalu kwe yabadde yeebase nga bali mu scrubbing nga bakola lususu. Akuba kalango. Omukazi avaawa. Kaakati mu kusooka nanyiigamu ebyalaali. Naye oluvannyuma we neebakamuuko amagezi ne gajja. Jjukira oluusi oba n'amagezi matono ate oluusi oyinza okugagaba mu looni n'otagakozesa lumu. Kati oluvannyuma amagezi we geesondasonda ne gadda. Nendaba ng'ate full figure teyali mukyamu. Kubanga osobola esooka nga tonnanenya full figure n'ogamba sente mmeka ze baali bamusasula ku kalango ka King Shiba z'atannafunako. Bali bagenda muwa sente mmeka? Shiba baali bamuwa buli mwezi baali bamuwa $1,400,000. Zezatabula. Naye gwe olowooza mami wange oyo full figure ezo sente ziyinza omwemazaamu. Kati nakirabiramu ange eno nganze mu kugezaako okukozesa obwongo. Gavumenti yaffe erabika teyagala abantu abatereddemu. Era gwe omuntu avaayo okujja nti obeeko bootereeza. Ate gavumenti ekulwanyisa, abakulu mu gavumenti bakulwanyisa nnyo. Naye oba olina amagezi agagenda otegeera ebintu bino bye nkugamba. Mu bufunze baagala fuga banaku. Kati ekyo kiba kikulaga nti nze kukwata ku Shiba afuukeko kyafuuse. Gavumenti eba ekulaba nga ggwe oli kutaataaganya abantu baayo obajja we balina okuba. Kubanga nze ekigendererwa kyange ekikulu kyali nti lesoni yange gye nali nsindika eri gavumenti n'abantu bonna nti osobola oyamba muntu munno nga tolinze maama fiina, nga tolinze gavumenti, tolinze okitegedde n'omusitula okategedde. Obulamu. Era abantu baali bakitandise ng'olaba abantu batandise okwekolamu eyo bulimu. Olaba ne Shiba yali nnyonnyonyo, olaba ne Shiba yakola atya. Naye kaakati ekyo okugwa kwa Shiba bangi baggwamu amaanyi ate nga n'abayambye ku balala era obalaba babakuba okubafiirako. So Bwowona, are you ready now to look for Shiba? Oba naawe wakolako kyokoze ekyo kimala? Shiba siyinza mmuleka paka nga nfudde. Bambi. Era wenviire making sure ngenda namuno nayo, ngenda muno namuleeta eno. Ajje tubeere eno mu kyalo. Story yo yonna kuva gyetandika negyeggwera bulumi kudda ku zero kujjonkera kubonyaabonya. I saw some comments abamu abagamba they are ready to help you. Era abaana abamu ade bagala n'ennamba yo bakusindikireyo koko ne ku ssente. Bagenda kutuyamba mpaka ddi. Fe abatali balema. Era we banaayamba nze atali yadde omulema n'abaana be nnaaleka bali bayamba. Kye neetaaga mu bulamu kiri bwe kiti. Abantu be neetoolodde ne bendiraanye balina obusobozi obunnyamba mu kyenkola ne ntandika mutandika obulamu mpagirira mu byenkola. I know.
okategedde let them support you music sagala byakumpa kati kankugambe n'ebimu ku bintu sizza ku bizibu bino ng'ogyeko bino obulwadde okujja ebimu ku bintu sizza ku bizibu bino kuyambibwa okwo nzijukira alimpa yafuna ebizibu bwe yafuna ebizibu naddirira ajja nakola oluyimba awo n'ogenda n'omuwa n'omusitula ku maanyi agago ge wali oyina aliwa era agezezzaako okubeera naawe mu mbeera weeti oba naye talina bwali kankumalireyo point eri kuba ebyalimpa we naabikugamba ogenda kaaba amaziga okuyambibwa kuno omuntu kizibu like kikalubamu obwongo oba tosoose bujjayo mu looni n'obugatta wamu ne dissolving ensonga oyinza obutategeera kyentegeeza gwe okwata ssente n'onsimpa olw'okuba ndi mu buzibu naye ng'ate wali wemba nkola tonyambidde wali nfune kyenkola kuba wenfuna kyenkola mu kyenkola ekyo nsobola ofuna nga ssente ezinyamba ku bizibu byange kyokka ate ssente ezo oba omulimu ogwo gusobola oyamba abaana bange nga nvuddewo kyokka gwe okumpa nga nkusabiriza that is not a job. Ate abatuwa bamala ne batulangira kaakati ate ssente ezo ebintu ebyo mbu batuyamba mujjiramu omuntu akuyita najja jangu nkuwa essente n'ogenda n'ofukamira n'akwata essente n'azikuwa gwe ne weebaza nnyo naye nga tomanyi by'otwala onfuna si bonna naye the majority some of them omuntu akuyita awo akwokya naye gwe toterabira lwakuba kale obwongo oluusi tubugaba mu looni wulira obwavu engeri ke butulumye ennyo abantu bangi obwongo baba babugaba mu looni kati bwe yasigazaawo buba butono aba abukozesa tebumumala naye gwe otunuulira omuntu n'ayita munne n'amuwa emitwalo 5 nga kugiddeko kamera 2 oba kati obitegeera nkulina muku tuli fembi maybe nga yesaawo ogenda omira eddagala kati nyinza oba byenjogera nga nze eddagala gwe litawaanya oba nga gwabiwulira netta nzo oba yesaawo kati omira eddagala oli bulungi mpulira byenjogera ndiko oli kwalaali tewali kibulamu okay abatulaba n'abatuwuliriza I think bajja teeka eri wansi mu comments balabe mukunjo ono kweli is this guy really sober? Yes. Anyway, njala tuddeko ko wali katini kwalimpa ku nsonga yalimpa ogimpisizeemu katono then nga tuwunzika emboozi njolekera oludde e Kampala alimpa Ronald obulamu bwe bakozesa maama Fiina ensobi batya Abannayuganda bennyini ne bakomya obulamu bwa Limpa Ronald bo bennyini ate nga be baamwereetera Abannayuganda bakuleeta ne bakusitula n'otuuka wano ngo ne baggalawo ne bakuyiwako ettaka eryokya n'oddayo Alimpa yagwa eddalu sure wova wano oddayo mu tawuni omunoonyi yagwa eddalu naye eddalu lya Limpa si ddoge naye obwongo bwafuna toki ey'amaanyi ejja etya Alimpa nga wakuba kahiiti baamutwala ewa maama Fiina ojjukira maama Fiina n'amwaniriza bulungi era n'amwokya n'amuwaayo ku ssente Alimpa omunaku eyali ku kkubo awo aba amaze ofuna maama omupya onfuna kati Alimpa atuuka agwa ku kabenje bafulumya sitoole nti Alimpa alina enkima olw'okuba awo wennyini we baasanga awo emmotoka bwe yagwa enkima yajjaawo tezaaliwo enkima yali ya Hassan Ndugga Hassan we balaba enkima oba yabuuka wagisobola kunyonyola oba buutu kati bo bakikyusa olw'okuba ono Alimpa baali bamanyi afudde oba bonna bafudde bakikyusa mangu bakivuga bagamba enkima yaani kati Alimpa aleetebwa ku kitanda jjukire bagamba nti alina enkima
mu matu g'Abannayuganda n'abantu bonna abatasengejja nsonga buli omu akikuteekako nti alayika ye yatisizza ne baki banne. atuuka ku kitanda era maama Fiina ajja abagamba bbiiru ngenda gisasula kati era n'abalekera ne ssente kati alimpa adda asigala ku kitanda wayita ennaku ntini maama Fiina addamu agamba alimpa wamala okuwona ngenda mugulira emmotoka mpya onfuna kuba eri yali egwereddewo mu kabenje ngenda mukolera ennyimba yagamba ennyimba oba 4 oba 8 mu studio ne vidiyo ekyo kiwa omulwadde essuubi obwongo ne okitegedde kati wakati awo ate nga maama Fiina yakabyeyama ate amawulire gafuluma nti alimpa avumye maama we kati maama Fiina ate akomawo ku midiya agamba nti ku mpisa alimpa zayolesezza bye nali muwadde mbijjeewo gwe babigamba mulwadde ali kumpi simanyi singa nsobola byogera mu lulimi oli ku kitanda banno baafudde gwe wawonye oli akuwadde essuubi ate balitemye naye nga nebyo babitemerako bikyamu nti kale maama Fiina bwe bamuwabiza nti nga maama olw'okuba oba ofuuse mu bulamu bwono oba ofuuse maama alimpa ne bwe yandibadde nga kituufu avumye maama tokyogerera awo nti obuyambi nkoze nkutadde okategedde kyokka oluvannyuma bigenda okuvaayo nga buli omu agamba akatambi kaliwa nga alimpa avuma nnyina kaliwo gwe kalina temubadde mu mawulire ebbanga lyonna kati ekyo kisobola okukulaga nti abateekawo sitoole y'enkima bwe balaba ndowooza nga tekusse tekusaanyizaawo basobola okukuteekako ey'ovuma maama kati maama Fiina waga nti obuyambi mbugjeewo n'abalala bonna jjukira abaawulirwa okategedde n'abalala bangi ababa bandikuyambye bagamba olaba ne maama Fiina amulemereddwa kati mu bufunze maama Fiina talina musango bamutomeza okategedde naye ate wookizaamu emabega lwakuba nti obuzibu abantu ab'amaanyi asobola oba nga w'amaanyi naye nga tamanyi maanyi ge nti maama Fiina era wembeereddaawo nga sinnalwala nga obulwadde tebunatabuka waliwo natunulanga maama Fiina nga TikTok emukutte bweti etandise omutwala endiima ne ŋŋamba ba maama Fiina mu ggwanga tulina batono ne maama Fiina TikTok eyinza omumalawo anti TikTok esobola okuggyako ebitiibwa by'olina n'ekufuula omuntu ali awo nti tulinayo abantu mu ggwanga ate nga be batono nnyo abalina okuba nga tebagendera ku mbuyaga nti abangi bawagira kikuba maama Fiina si munnabyabufuzi munnabyabufuzi y'oyo alaba nti abangi bagwa eno ne bwe kiba kikyamu n'akola ki n'awagira ekyo kati ate maama ali mu kiti kya maama nti ne bwe baba abangi bawagira kikyamu maama gwe olina osigala wakati osike sayidi enkyamu n'entuufu era Mungu waba amanyi kuba nze mu ggwanga lino nkimanyi abantu be tulinamu abatuufu nga bwe tubafiirwa eggwanga olaba lifaanana liti nga mwebali maama Fiina oyo we tunaamufiirwa ensi we naamufiirwa eggwanga ligenda sigala liti kuba abantu abasigadde asooka ne yeetegereza ensonga n'aziraba n'amaaso ge ng'ate muntu mukulu n'alaba nti kiri kye kikyamu naye olw'okuba abangi bawagidde ekikyamu naye n'agenda n'ejja kati alimpa ddala w'oba ggwe ku byenkunnyonnyodde kitegeeza ate alimpa yaguma nnyo obutafa kati yagenda ovaayo nga yeekooye yeekyaye era byonna bye baali bamusalira emisango namuyirawo ku mubiri najja ebyo ebiseera ng'ajja nnyo n'ewaka eyo n'ogezaako kyewagezaako ne we navaayo ng'ajja ne bankubira n'agamba alimpa zze naye nga nange sirina yadde ekyokulya eky'omuwa nga nange ensi enkunya ate nga tewali gwe njagala amanye nti enkunya kati kitegeeza abawaayiriza alimpa bonna obulamu bwe mwabukomya. Okay, nga tumaliriza mukunja tasera
nandyagadde osooka otutangazeemu sofa kati doozi etambula etya era bafaani bo balina essuubi ogenda ba bulungi? Nze ndi fiiti kati. Some of your fans abakwagala wali otegeseko ekivulu ne bakuwagira sikyayagala kunjagala. Njagala kunjagaliza. Ontegedde? Byanjawulo okwagala ebyokunjagala byo bireke, sikyayagala kunjagala, njagaliza. Ekitutuusizza mu buno obulamu bwe tulimu akati wala n'ebyo ebya music byennyini abantu betukola nabo abatuliraanye mulimu abamanyi ekyokukola ng'era asobola okugamba amukunja wano just kwagiramu wano na wano na wano naye munanga alaba nga bwe baba bamukubira enduulu ate nabe bagenda gye kukubira kati ye alaba ng'enduulu yegenda. Kati akukuumira awo mu mbeera y'okwagala nga ne w'omusaba akakadde akakuwa kubanga nze abantu bye banneegombako buntu butono buntu nno bwa kisiru omuntu ajja ku WhatsApp n'agamba mukunja Kampala ojjadde Kampala okumawo nkumalirayo omwana ajja ku WhatsApp n'akugamba mugunja nze ne ntuuka butuusi wali Spice Diana okategedde abakaweddemo olw'okuba nti nze Spice wemugamba nti neetaaga kino aziteekako buteesi naye si by'oyagala kati ebyo byebinsibye mu eyo embeera nti era enjawulo ekola kati Sipai kankuwa ekyokulabirako Shiba Kalungi oyo olaba Shiba Kalungi wakwata Kristo Panda n'amujampinga yamuwa kati Panda akyetaaga Shiba ate akyetaaga n'omukubira mu nteera agenda n'ategeka ekivvulu kye nga tamusabiriza okategedde onfuna kati ate gino emikwano gyaffe emirala ye ayagala obeerawo ng'ekizibu lwekijja ng'omuga kati ate wakati mu kulwana entalo ndowooza ke tumala nako wekatakuyamba kayinza okuyambira abaana olaba entalo zino ze tulwanira ku bantu anti zituleka mu ntalo z'otamanyi mwovumira n'eyandikuyambye anti kati nze wemba mpagira kanjogere ku Spice oyo gwe nsinga okwagala kuba ye wange tasobya nze kyokka kyokokera nti owagira Spice olinawo abalabe bo baweekoledde abo ontegedde abatagala Spice bonna kaakati nze Mukama yanyamba nti mukuwagira ate saavuma njuyi ndala nti kati weweesanga nti owagira Spice osobola okukozesa ogwo omukisa n'ovuma tugeze Shiba Kalungi okuimpressinga Spice ontegedde kati ate waliwo akadde we kagenda otuuka nga ate Shiba ye yandikuwadde ka kolabo ensi akuggyeko kye bayita mboba bamuloga kyokka ate amuvuma kati ate kisinga okuba ekibi ggwe kyotamanyi bano betuwalanirako bo batuuka ne baddamu ne bakola ki nakulabye nga tolina magezi gagenda tegeera bintu bino batuuka ne baddamu bo ne beegatta ne bafuuka ba mukwano bo ne beesinkana n'osinkana even the jazz night they call themselves ne beekubira n'okwekubira ne banyumya kati ate gwe osigala mu jjango osigala out of game n'osanga omuntu ne weebwalabwala okategedde gwe yennyini ensonyi ne zikukwata naye ng'omuntu oyo abadde alina ekiddako eri obulamu I know. So sibula abakulaba mukunjo budde butuvuga speed emboozi ebadde empanvu naye I think mukunyanja mweyongeza nga azze mu kibuga kuba atusuubiza nagamba sikyayagala bya kibuga ekibuga maybe kunona Shiba awo ngonona Shiba nga nona Shiba tuyinza okuddamu ne tuwayamuko maybe eno neka tusabira obeere bulungi muganda ogenda beera bulungi ne tukuze tolina kayumba tolina poloti you're going to be fine bro naye emyaka gigenda abantu bagamba oli serebu. Export TV to the world.